Islamu jolimanya edini yo ya muwendo usano jiwe ekitiibwa ojagaze abalala Ramadhani bwatukasiba eswala ttaano zisale laga ekifaananyi ekirungi ekya Nabbi Muhammadi Nabbi yali mugonvu ono yali mukwata mpola rasuli buli muntu yamwagala naffe tubengaye Obusiraamu dini yange sikiriza Qur'ani kitabo kyange soma Muhammad mubaka wange sikiriza Allah ye mulezi wange yeka Obusiraamu dini yawe kiriza Qur'ani kitabo kyange some Muhammad mubaka wange kirize Allah ye mulezi wange yeka Obusiraamu dini yange sikiriza Qur'ani kitabo kyange soma Muhammad mubaka wange sikiriza Allah ye mulezi wange yeka Obusiraamu dini yawe kiriza Qur'ani kitabo kyange kisome Muhammad mubaka wange kirize Allah ye mulezi wange yeka لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 أمتي سلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد صلوات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
mukodeyo abazinga mumumotire inda muli mami beiganga mwende mboli namwabe kasese abanga bembalala okuli betoke bange mukubira ettali bantu bange Allah jalla jalalu Allah jalla jalalu Allah karimu abange kamba bulire abazungu hai hai muli mutyeyo I love Uganda and you love Uganda. Why I love Uganda? Some all over Africa. Abaganda kamba sibuli abagamunda bili namba jingamba abaganda bafe mumunda bili abanda mulana muswa kunde oyo kimanya yagaletta sigadenze kalifaru mati salamu abama TV mwebale nnyo radio mukube ettali abange mukubira ettali mbasibule Brake okusiba mwezi kwa Ramadhani tufune mpera tufuna imani n'okusoma ku Qur'ani obogoba ebisirani amajini ne shaitani tusibe tusala abasiramu towale ebikyamu ebitalimu Ramadhani kuno mwezi kwa Ramadhani tulina kusiba mu Ramadhani kuno mwezi kwa Ramadhani tulina kwemenya mu Ramadhani tetukola mazambi mu Ramadhani Allah batulima ku mizani watasiba webuze nzani oli mulamu olina n'amaanyi buli musiramu yatola shahadu siba atola kusakatu salamu tula kusalamu kufunga na kuacha haramu Mungu alisema kila Muislamu apate kufunga saumu. Mungu alisema kila Muislamu apate kufunga saumu. Swali ala nabi, Allahumma salli wa sallim alayhi. Brake. Ramadhani, kuno mwezi kwa Ramadhani. Tulina kusiba mu Ramadhani. Kuno mwezi kwa Ramadhani. Tulina kwemenya mu Ramadhani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna nwanje nakwachira on program ite nyamronje program yo Islam live aha on TV West Studios. Omtebe kansanga region hawasali akandiri zoba nyinemo Sheikh Yasin Abdul ni imam wa Masjid Hadija aho omshwairi naza kuba nayenjera kandi kutwe yanjura bitu nimuza kutisasira tatandikaho late konka better late than never. Yes, sheya basakwija kandi mazimeri zoba na inatureba nshonga ekwatena nebintu ebiri kushisha obusiramu. Yes, bitu ntakagire mu misho reka maze ntangire mwena abaruga kusara ijuma kampani yangu yabatambura kurunji munonga abarwire nshasha nimwe kandi abafera ntugirango ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Elizoba nebirabiri na mukaga ukwezi gwa Dhulhijja ninga shoku 12 omwaka 2024 kurijira aha kalenda y'Islam kandi y'Ekijungu Elizoba nebiro 12 okwezi kwa mukaga omwaka 2026. Yes, bishimo cyo na Quran hadithi bikakigambo je mnonga hazerizoba naenda turebe habintu ebiri kushisha obisiram shena kwa Chiron Studios. Alhamdulillah. Atoreba salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashay banza garka mutu yanjure kurantina. Naam. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Abatuliriza abalungi aba TV West ne Radio West ntandise bigambo byange na kutendereza Allah azza wa jalla na kusadira wikitibwa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bansabye kuddamu kweyanjula amanya Yasin Abdul Hakim nze
imaamu akulembera masjidi Hadija Said mu Kiswahili wano hari mu Kiswahili naam Mbarara City mashallah naam okay sawa hari omuzigiti naam okay njambire ntakagurebe masjidi yawo kulira na somero lya Mbarara Community Institute okay mashallah abambi we bari kwisha shayita kakiro studio namwe mwe wale kutwaniriza amen naam yes so shena nyendo utandikira tushobore ebintu ebiri kushisha obusiramu nibyo bi ebintu byonona obusiramu betugenda kwejukana nabyo saawe no tugenda bijjamu ekitabo kya mukadde waffe omusajja Allah be yazika ko irimu y'obusiramu gwe bayitanga Muhammad bin Abdul Wahhab yawandiika ekitabo nga kituma omuntu ogugamba ati nawaqidul islam al-ashar ebintu 10 obyonona obusiramu in fact yawandiikako n'ekitabo ekirala nga agiita nawaqidul udu ebintu ebyonona wuzu okay kati lwaki njogedde nnyo ku ebintu ebyonona busiramu obusiramu buno bwangu bwakufa wallahi osobola kwogera kigambo nekikujja mu busiramu osobola okukola kikolwa nekikujja mu busiramu osobola okubeera nakubuusabuusa ekyo nekikubuusabuusa oshanga watamwe enteekateeka yawe yes kikujja mu busiramu osobola kubeera na niyambi ku busiramu ekintu nokikwekera ku mutima gwange wenfunira gaapo oba ekyokulabirako omwana nabeera n'enniya ku busiramu nti obusiramu buno mbulimu kulwa muzeeyi wafiira nze obusiramu buvuddemu kati omwana afaanana bw'atyo tabeerangako musiramu okusinziira ku mateeka g'obusiramu ekyo kimu kyokubiri okusinziira ku mateeka g'obusiramu nga ffe sunaba kutegeera tosaala tutya lwaki tuwaayo ebirungi kibe tufuna mu kusaala ebirungi kibe tufuna mu kuyisa bulungi bakadde ebirungi kibe tufuna mu kugatta oluganda n'ebirala bifaanaganako bwe bityo obusiramu butukubiriza amateeka g'obusiramu butukubiriza okusooka okutegeera bwomu bwa Allah obumwe bwa Allah okwawula Allah mu bwomu bwe notamugatta n'ekintu kirala kyonna kyovula abantu abamanyi baffe betujja kuyirimu entuufu etuyamba okwenyweza ku busiraamu bawandiika nnyo ku ebintu ebyonoona busiraamu nabe kityo mukadde waffe Muhammad bin Abdul Wahhab in fact ebitabo bya tawhid betugaziwa betusomesaako olwaleero betujjako tawhid oba enzikiriza entuufu y'obusiraamu olwaleero tubijjako omusajja oyo ng'oggyeko amateeka ga Allah n'enjigiriza mpaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kati mu bufunze mukadde waffe yatuwandikira ebintu 10 ye okusinziira ku bigambo byalaba nti nga bikulu ennyo era omuntu yenna yeeyita obusiraamu yandibadde asaanidde okwegendereza nnyo obutagwa mu kimu ku ebyo ebintu 10 betugenda kwejjukana nabyo obudde bwe bunabeera nga butukkiriza ekisooka kye yatuteerako ku mwanjo natugamba ati min nawaqidul ashir mu bintu 10 bijja omuntu mu busiraamu natugamba ashiriki fi ibadati llahi taala okugatta ko Allah ekintu ekirala mu kumusinza kitegeeza ki osanga omuntu ye Hawa ye Yasini asala salat 5 naye ate ayinirizi gye yeesigamirako osanga omuntu ayina erinnya ly'obusiraamu betumulaba ku ngulu tugamba ti masha Allah n'omusiraamu munnaffe naye ku dduuka ayina akati kakkiririzaamu nti no kimuleetera bakasitoma osanga omuntu mu biseera byakuwaayo awaayo bulungi naye mu takisi ye ayina akalagala keesigamirako nti leeta abasaabaze wakadhalika ne abaana ba booda kati buvudde kwabo ne bakyala baffe ne bamaama baffe abamu bayina enkola yitibwa nti shiriki bajja mu busiramu otya omukyala yazaala abaana bakula dda bali mu myaka 20 myaka 40 naye obulera bwabwe yabutereka ekyo bakiyita shiriki simbanyi ye ayina enzikiriza egamba nti akalera kano kakuuma obulamu bw'abaana kati mukadde waffe kyava tugamba nti omuntu afaanagana kuba ati newankubadde asaala newankubadde awaayo newankubadde mu Ramadani atuwa ebyokusibulukuka ebyokulya n'ebyokunywa tafunamu mpeera lwaki mu maaso ga Allah yamusiimula mu lisiti y'abasiraamu lwaki
ku lw'akantu kano kagatta ku Allah akali kuyitiriza kyovulaba nti Hajjati Hawa ebigambo ebituyingiza mu busiraamu oba ebigambo ebikakasa obusiraamu bw'omuntu biri ebigambo bibiri shahadatu an la ilaha illa Allah okukakasa ku mutima gwo ne kwatula ne lulimi lyo nti no tewali kisinzibwa mu butuufu kujjako Allah kyovulaba nti kigambo ekyo kiina mpaji bbiri kiina bukwakulizo bubiri empaji ziri bbiri empaji esooka bagiyita annafyu kitegeeza okumenyawo okuwakanya okukyawa okulangirira lutalo ku buli kimu kyonna ekisinzibwa ekitali Allah empaji yokubiri eyitibwa al ithbat kitegeeza okunywezawo okwagala nnyo okukolerera ddala ku nkola ekakasa bwomu bwa Allah kati bw'obeera n'irizi bw'obeera n'akati mu waletiyo bw'obeera n'akalagala kwewesigamirako ntino kikuleetera abakasitoma n'ebirala bifaanaganako bwe biti which means empaji esooka wagimenye which means osiiza Allah ng'oyina ebirala by'osinza ebitaliye ekyo kyekikufulumya mu busiraamu mbweno oba ahano oba noyetwala no mutima nangu ori kwikiriza mbweno tina Allah subhanahu wa ta'ala kandi aharubaju hine ebindi byo kwikiririzamo nguni bikukora bekiri kati ekyo kisokerwako ddala kyovula abantu Allah tugamba kitabu kitukufu al-Qur'an al-Karim mu sura yetu suratu an-Nisa'i sura yokusatu esangibwa mu Qur'an natugamba in Allah yelayira nagamba inna Allah amazima Allah la yaghfiru an yushraka bihi tagenda kusonyiwa omuntu yenna avudde ku bulamu bwansi nga yalekayo akantu konna ke yalagatta ku Allah oba akati oba irizi oba omuntu muno oba naye nga wali okakkirizaamu eno nga bwosinzania Allah nofiiramu embeera eyo Allah nagamba tagenda kusonyiwa okutulaga nti shiriki mbi nagamba wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha bendi banjagadde nja kusobola kusonywa omuntu yafanga ayina enzikiriza ntuufu naye nga mutonde emirimu gyagaana eswala zaagaana okuwaayo kwagaana yalaba nti baanawaayo sente zize zigenda kukendeera ate nga Allah waffe yatulagira nti bwowaayo sente zeeyongera bweyongezi kati nafiira mu embeera eyo tekitegeeza nti amadhambi ago malungi gasigala madhambi naye Allah okutulaga nti okumugattako ekintu kirala kibi ennyo kwe kutuleetera ekyokulabirako ekyo omuntu afiriddeko aqida ntuufu naye emirimu gyagaana Allah agamba bendi banjagadde nsobola kumusonyiwa ekyo kimu kyokubiri n'agamba mbaka sallallahu alaihi wasallam natugamba Allah bali bayagadde ajja kusooka okumubonerezamu banga lyabayagadde ndeno oluvanyuma amuwejjana kiki kyetuyita kitu kyetuyiga mu kigambo kya Allah ekyo madamu Hawa kiraga ati omuntu afiridde ku tawhidi entuufu omuntu afiridde ku nzikiriza entuufu y'obusiraamu ayina suubi lya kwingira mu jjana era kitulaga nti omuntu afiridde ku vulugu etaliya mu busiraamu oyo taliva mu muliro so mukadde waffe atugamba Muhammad bin Abdul Wahhab ekintu kisookerwako ddala obusiramu bw'omuntu okugattako Allah ekintu kirala mu ebyo bye yatonda mu kumusinza betusinza Allah tumusinze mu bwomu bwe kino kiruddeko nnyo lw'okuba nti abaddu tuvuluga nnyo awo kankuwa ekyokulabirako saawa eno twaniriza bannaffe abava kukola hijja eriyo yagenda nga ebintu betwogeddeko yabiwumuza buwumuza ate yakibiviirako ddala oyo talina empeera mu hijja ye nkyogera nga zi ku TV nga neyambisa ebigambo bya Allah n'ebigambo bya mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo yenna yawumuza buwumuza shiriki ye ntino kangende nkole hijja nkomewo ntandikiraawo yo talina mpeera wakadhalika nga bwolaba oyo yenna yagenda kukola hijja nga yasooka kusiibula ntaana nakwegmawo bulungi oyo naye talina mpeera kunka abantu manyene babikolera ddala mulimu abasiibula mu kugenda okukola hijja nga balina abaana baabwe be bafuula nga banjawulo mu famire era bw'ogenda ku lugendo nga tosiibudde omwana oyo bagamba olugendo olwo lwa kisiraani
hariho abari kutwara mbweno mbana babo shanga hine owakwikiririza mu ngo ngo bari n'emigisha kati hadha shirka al akbar ibira shirke nene janani nico mu busira nabe kiti obadwa Allah azza wa jalla be ali amalize bigambo bino nagamba nti wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha abo wetukomye ku ayeyo ayendala jengenda kumaliriza nacho mnyende ku nsonga yokubiri etujja mu busiramu Allah azza wa jalla tugamba mu suratu A'raf mu suratu Maida aya ya 72 Allah tugamba inna Allah amazima Allah nagamba innahu amazima abo bagata ko Allah ne kintu kirada man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihimul janna janeri haramu kubo omuntu yenna oba sala nyutya oba soma nyutya Qur'an oba wayo nyutya naye nga gata ko Allah kintu kirala Allah natamusasira neyenyenya nga akyali mulamu nafiire mu mbeera ya kugata ko Allah gambye janeri haramu kuye wallahi tagenda jikombako wadde kujiwunyiriza ko olusu Allah azza wa jalla nagenda maaso natugamba wa wahun nar mpangala y'omuntu afaananako bwatyo mu maaso ga Allah ijja kubeera muliro jahannam Allah natugamba wa mali adh-dhalimin min ansar wano mu bigambo bino bisembeyo Allah nayita shirika jise bulyazaamaanyi nagamba balyazaamaanyi tebalina mutaasa yenna maaso ga Allah kati nga nva ku nsonga eyo mbakubiriza abatulaba ku TV n'abatuuliza ku radio shiriki mbi fenga abaana Adamu madamu Hawa fesi tujja kulekera kugwa mu nsobi tuli baana Adamu mbaka bwatyo beyaga mbaka kyava tugamba nti omusobi omulungi yoyo ayangiriza nnyo neyeneneza Allah we ngamba Allah wange nasobeza eswala z'olwaliro nasaddeko nnya nkusaba onsonyiwe okitegedde bulungi ekyo nabe kityo n'omuntu wa shiriki chance joyina chance jendina tukyali balamu no basa kwetisa kera ncha gamba Allah wange nti byamabega bensonyiwe nkusaba onsasire nnongose ebiseera byange bisigadde Allah azza wa jalla yatugamba ati inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah sonyiwa buli dhambi lyonna kasito tegeera nti mbadde musobya nova ku dhambi eryo nosasira nosaba Allah kusonyiwa ebyamabega akulongosirese ku biseera by'amaaso nabe kiro omuntu yenna awangalira ku shiriki abamu madamu Hawa babiwangalira mu kulo obutamanya bulijjo tabimanyi yakulanga abiraba nti bya mu family abamu betwara nke bya bulijjo si bya bulijjo musango munene maaso ga Allah era omuntu bagifiirako kiba kibi ennyo kyenjagala kumaliriza nakyo kyekino omuntu yenna alwala natagenda mu ddwaliro lya kizungu ye n'amalirira ku mutima gwe nti no muntwale mu ssabo muntwale mu balangi muntwale mu bafumu obulwadde buno eddagala lyakyo liri eri Allah namugera n'afiirayo oyo wa muliro atalina musango yono bagenze kumutwalayo nga muyi bano bamututteyo be balina musango si ye nga ye naye omuntu yenna akkiriza ku lulwe nagamba muntwale obulwadde bunnumye nnyo n'afiirayo oyo afiiridde nga si musiraamu era bagendayo nakomawo nga mulamu siri asigala avudde mu busiraamu alina kukola tauba alina okuzza bujja shahada ye nakusaba Allah amusonyiwe amusaasire asigale nga musiraamu ensonga eyo tugiveeko ensonga eyokubiri Muhammad bin Abdul Wahhab gye yatuwa natugamba nti man ja'ala bainahu wa baina Allah wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum shafa'atan wa yatawakkalu alayhim faqad kafara ijma'an ebigambo ebyo bitegeeza ki omuntu yenna ateeka wakati ye huwe ne Allah kayungirizi ntino ekyokulabirako omuntu yenna asaba duwaze nga yeyita omusiraamu asaba duwaze nagamba ai Allah nkusaba nga mpitira mu mbaka wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atwale duwa zange n'ebizibu byange gyoli oyo aba avudde mu busiraamu wallahi betusaba Allah waffe tumusaba direct
kiki kyetujja ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajja Allah yamutuma okutusomesa nti Allah tumusaba tutya. Okay, barakallahu fikum. Amna wanje nchiriza tumanze tuzeho kachio mkahomero ntugaruka otakaruka. Nehinda 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 Onwa mkaga wayombeka enju yawe okagiheze karebe kake hona kamera nabwo nizetagwa kamera za security aha mwanya gwawe gwo kuboroho nazo ziri on part of finishing nazo nizetagwa mwene rwa mukagoro nza kuba twine Ian arakushobora byinji munonga ebikwatirina kugira kamera za wa site ninja wanoreba harwije wanje nyino ho kamera yinkwija nkemereraho bakande baranyugurira batu baranyugurire woyemerira omisho gorwijoro umunda nimba ninkureba face nyine na kamera yansi nene kure nebyo ine mpaka bigire torizo kata mu face nkakureba yo nkata kuma ibyo kirize then mayana nakwigure ningatara kwigure jonere extra security then ko kwana untu batera no budget yani ikirizo mutera mu cameras omunja hakwenda part of the finishing is one ogamba security of a home no kushangara muna za sekanyura za haha na ngeji electrical wires fence kwenda zibira bashuma kora kutemba mu munzu so ni part of the security. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna wanje nakwakira mukahumurako deka tugumize muna program itunyamurunji program ya Islam Live aha on TV West Studios nchinemo Sheikh Yasin Abdul akani imam wa Masjid Hadija Haria omo Chwaire aha omurembo orambara tuye tureba nshonga nkuru munonga izikwatirena nebintu ebiri kwita obusiramu bw'omuntu ninga shenkiriza yawe nomanye biri kujita twareba ngo obusiramu bwangu kandi bugumiri aho kuba haro ebintu byo kufaga gamba ebintu byo kufaga kore ebintu you know ebibyona no shanga byakwitira edini yawe ninga shibya kwiho mu busiramu otachmanyire yes cyo kubanza twareba ngo ni shirik no kugitare Allah subhanahu wa ta'ala ekintu cyona akatugire aha yes no wetwara ngo musiramu no sara Yesu alita no abamwe mugire maka yes atore haji na hajati you know ebyo byo no siba no kora kimwe cyona no kikora konka kandi shange hine binde byo kwikirizamo oyine bibo ahansi y'ikitanda no bikirizamo ebyo abarongo you know ebyo hine obuti obukozesa mbwe no shanga no ikirize mu bintu bindi oyikiriza ngo nibikukora nibukemyisha nibikora ki ebyo mazima nibiba byakwiha omusiramu kandi haji na hajati ebyo nibiba wa shengo kuyatugambira waba ogire maka konko kiri kwikirizo mbintu ebyo mazima hija yawe neba noba wajita noba takiri na musiramu noba ine you know kutora busia shahada kandi oketi soka kora tauba kureba Allah subhanahu wa ta'ala yakwikiriza shena nibishabo kumisa mashobora. Naam era madam Hawa okongereza ku kigambo kyoyogedde nti obusiramu si bwangu Nabi Yusuf nga ali mukomera mu Misiri nga kabaka waayo amusibye nga mukyala kabaka nga muwayiriza yasinzira mukomera nasaba Allah already yali nabbi bona Allah yabasonyoya yabasasira yabawajjana nga bakyali balamu naye Nabi Yusuf yasaba dua yagamba Allah nti tawaffani muslimun nkusaba mukama wangu nzitenga mundanga ndi musiramu mutufu sifanga ndi musiramu werinnya kati mbaka wa sallallahu alaihi wasallam chaba tuyigiriza dua nagamba nti omuntu yenna ayagala kutusa musiramu masoga Allah asabenga nyo duwene agambe nti ya muqallibal qulub wange gwe nanyinyi kutusa emitima jabitonde thabbit qalbi unkusabu nyweze mutima gwange ala dinik ku dini yo y'obusiramu je watusimira
wa ala ta'atik nakusinza sikusinza okusinzira nga benjagala nkusinze nga bwoyagala obanga mubaka wa sallallahu alaihi wasallam beyatusomesa nabe kityo obusiraamu buno tusaba busabi Allah eregulo mbadde ne musiraamu omu nga ambuuza nti muvubuka omwambuuza nti mwalimu mubikola mutya okusaala swala okuva Monday paka Friday nga buli lunaku saala swala 5 nemugamba musiraamu bekiri nemugamba si magezi gaffe ekisooka okusaasira kwa Allah ekyokubiri obeera ku bunkenke kubanga byokola tobiinako garanti bw'osaala juma obeera ku bunkenke nugamba oba juma yange Allah agikiriza kati bwakuwa chansi ya kutuuka ku sawa 10 kwa obudde bwa asuri nungamba ngende nsaale asuri oba oli awayinza okukkiriza asuri yange nenfiira makadde ku nampa jana kati bwewangalira mu bunkenke obwo Allah akusaasira nakunyweza ku ddiini. By the way, Sheikh, kanyongeserezehe nsonga ejo noshanga nicyo bari kugira ngo toyine kwehana mnonga ngo uri umwikiriza aho kwashayo no gwikiriza no kurugaho. Yes, Allah yatugamba era yakyogera mu suratu Dhariyat nagamba fala tuzakku anfusakum temwe tukuzanga nti nze ndi musiraamu ennyo yali amaliza ayo nagamba nze mbamanyi luberebere nga mukyali mu mbuto z'abanyammwe Allah batyo batugamba nabikitwa abatulaba abatuwuliriza obusiraamu buno okulemerako nakubeera ku bunkenke nakwongereza kusaba Allah akunyeze ku busiraamu otherwise obusiraamu si ddiini yange si ddiini yo ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala namwe ntwine nkokuwaja twine kushaba munonga kuguma ntushaba Allah subhanahu wa ta'ala atulindire dini yetu kandi atuyitire ahadini yo busiraamu stari yetu noshanga yesa no wetwango lyo mukiriza munonga konkasha ya mahero noshanga nokora kantu kachoba chikuwa ofero omuri haram nabekityo chola abantu fe hawa abali mutugezaako nnyo kusomesa abantu ebintu bino byonoonya obusiraamu nga tulabyeko wane ekisooka ashiriki billah ekyokubiri tugirabye nti omuntu yenna ateekako kayungirizi wakati we ne Allah ntino ekyokulabirako bakadde bwaffe abafiira mu embeera ezo tusaba Allah abasonywe babeera ku mawulide zaabwe babeeranga ku dduwa ne bateekako kabaani nga kibalaga nti omukka guno gutwala dduwa wa Allah yes ekyo kikyamu ate nga madamu Hawa okunyokeza obubaani obaka baani mu mayumba gaffe iyo ibada mbaka yagisomesa otya kikole buli lunaku buli kumakyane kawungezi mu nyumba ye wabeere kabaani kigoba majini na shaitani naye togifuula nti ya mawulide ya dduwa aho ojja kuba ozudde era ojja kuba ofuna musango nabekityo okusinza Allah noteekako wakati wo ne Allah wo kayungirizi ekyo kikyamu kijjana nikyo mu busiraamu kakabe seeka kakabe mufti kakabe amiru festu musaba wadde kugenda mu ofisi ye okumubuulira ku nsobi zaffe mulimu gwa imam mulimu gwa sheikh mulimu gwa amir mulimu gwa mufti okutuyigiriza tusaba tutya Allah waffe mu busiraamu bwaffe ekitali ekyo tujja kuba tutomedde obusiraamu bwaffe bijja kuba nayeshabira direct kyovula abantu obusiraamu bwatukubiriza nnyo okusoma ddiini yaffe tugitegeere naam obadde ogambe ensonga yokusatu sekhe gye yatuteerako wano natugamba man lam yukaffir almushrikina au shakka fi kufrihim au sahaha madhhibihim kufuru kitegeeza kibigambo ebyo omuntu yenna atasobola kuyimirako mu magulu ge abiri nga ayina muganda we ayina mukadde we ayina mukwano gwe ayina muliraanwa we nga akakasa nti byakola byakugatta ku Allah ebintu ebirala n'atakakasa obushiriku bwe oba n'abeerawo ng'abuusabuusa ngamba abantu munaye abantu tubaleke obusiraamu bwabasanga n'ebyabwe oba n'agaanira ddala oba n'akakasa enzikiriza eyo oba enkola eyo yakugatta ku Allah n'ekintu kirala oyava mu busiraamu omuntu mushiriku oba omuntu agatta ku Allah ekintu kirala asigala mushiriku era tugamba nti gunde okusinzira ku bujulizi si bya mbu beba ngamba mbu obwo tebubeera bujulizi naye nga obusiraamu bwogera ku muntu gwe tukakasako obushiriku bwe ayina essabo
ayina erizi ayina ebintu byalamiriza ayina tubiina ku bujulizi oyo tuteekeddwa kukakasa nti mushiriku kakabe wa Luganda akakwate kosigaza naye oba mukaddewo kabeera kali aka family kumukubirako taata wasuza otya mwana wange ndi bulungi naye taata mbadde kusaba ebintu ebyo biveeko bibi bofiira mu embeera eyo Allah agenda kubonereza wabula bwokeera enkya n'omuwagira nogamba taata olunaku zino kikuba ndaba abantu bagwereewo okafuwadde ovudde mu busiraamu kubanga owagidde enzikiriza atali ntuufu nabe kityo ensonga eyo njagadde bawulize baffe n'abatulaba ku TV bakitegeere nti kibi nnyo ate ng'eyo enkola tugirina waffe e Uganda omuntu akola ebintu ebitasanyusa Allah ebimujja mu busiraamu naye ate tumuwagira tumuyita w'amaanyi abo babeerayo bangi mu Ramadani hawa batuwa miceere batuwa ebyokunywa betunywa batuwa naye ate miskini oyo abitukolera tabirangako omusiraamu maaso ga Allah ekikolo ekyo kyakola mu kugatta ku Allah kiba kimujje mu busiraamu abayina kwenyenyeza Allah we ensonga y'okuna man i'taqada أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر ibigambo byo bitegeeza ki saka tugamba omuntu yenna akkiriza nti waliyo obulungamu obusinga obulungamu bwa Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beyajja nabyo awo katono nnyo Mbaka sallallahu alaihi wasallam beyali ayigiriza abasiraamu ku bigambo bya nyanjula mu kwogerera eri abantu ayina ekigambo kyeyayogera nagamba ati wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam obulungamu businga obulungi obugunjufu obusinga obulungi bwa Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lwaki obujulizi buli mu Qur'an amawe yamwogerako mu surati wa suratul nisa ku aya y'ekinana Allah natugamba nti man yuti'i rasula faqad ata'a Allah omuntu yenna agondedde mbaka wange beyajja nabyo aba agondedde Allah nanyini kumusindika ekyo kimu najja namwogera ku sura bagiyita Najm suratu Najm nagamba wama yantiqu anil hawa oyo nno Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe mujeja gwe munyoma teyajja nekintu kyonna okusinzira mu kwagala kwe in huwa illa wahyuha buli kyeyajja nakyo kyabeeranga obubaka okuva wa Allah kyava tugamba mu suratu Taghabun aya 13 ng'ayagala tulaga nti betwepankirako byabwerere nagamba wa atii'u Allah wa atii'u rasul abange mmwe abayita basiraamu mugondera Allah mugondere ne mbaka we wa in tawallaytum bemunabeeranga mugane kukkiriza ebyo mbaka beyajja nabyo fa inna Allah ada subhanallah fa inna Allah nagamba amakulu mu nkoberera Allah ayeyo nagamba fa innahu ala rasulina albalagul mubin nagamba mbaka wange tayina musango ye yatukiriza obubaka obu busiramu bukiriza obu bukiriza obato bukiriza mubaka sallallahu alaihi wasallam tayina musango obubaka bwe yajja nabo kuva wa Allah yabutuusa eri nsi yonna nabe kityo teriyo obulungamu businga obulungamu bwa Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam obu okulamula konna okusinga okulamula kwa Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyobulamba nti be yali akyali mulamu basahaba ababiri ng'abantu ne baseerera yali alina ebintu byagaba kati omu ku bo nagamba ati ya Rasulullah toli mwenkana Mbaka namutumira namugamba waayi musiraamu gambe nti siri mwenkana bembaga sinkanyiza mu bantu ani agenda kwenkana omulala bitegerekese kati ekyo kiraga nti tewaliyo nkola esinga nkola Mbaka kyeyajja nakyo sallallahu alaihi wasallam bingi beyatulaga ebiraga nti yali mwenkana bingi beyatusomesa ebiraga nti nkola ye yesinga obulungi nabe kityo abaddu ba Allah ensonga eyo ensonga y'okusatu tujja mu busiraamu kasitubeera n'enzikiriza endala egamba nti eriyo enkola endala etali obusiraamu Mbaka Allah kyava tugamba
mu suratu al imran aya kinana mu mukaga kinana mutano nagamba ati waman yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu omuntu yenna alituuka masoga Allah ne bamusaba fayiro ya dini y'obusiramu Allah najibikula ng'emirimu giri ku fayiro eyo tegiri ku layini y'obusiramu fala yuqbala minhu Allah gamba sigenda kubikiriza wa huwa fil akhirati min al khasirin nagamba baddu bafanagana ko bebatyo ninda babonereza bajja kubera mu baddu abafafaganyiddwa nabekityo abaddu wa Allah tuwangalenga tuli basiramu naye tukakase nti obulunga mu busingo bulungi bwa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nam insonga yokuna yinzo kubera nga yidirire sembayo insha Allah taala okusinzira ko budde insonga yokuna Muhammad bin Abdul Wahhab atugamba insonga yo kunana Muhammad bin Abdul Wahhab insonga yo kutana atugamba Muhammad bin Abdul Wahhab atugamba ati al-khams man abghada shay'an mimma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafara omuntu yenna yetamwa ekintu kyonna mbaka kyeyajja nakyo sallallahu alaihi wasallam oba abantu abakiteeka mu nkola oba system eyo newankubadde ateeka mu nkola oyo Allah musimula mu basiramu kankwe ekyokulabirako ojja kusanga mukyala ayambala bulungi nga gwe masha Allah nsaba Allah akunyweza ayongere kunyweza mu busiramu oba ayambala bulungi okusingako ku ggwe yambadde bulungi ataddeko sitira ye ataddeko jiribabu ye niqabu byonna alhamdulillah naye nga ku mutima gwe system eyo gyawangaliddemu tagikiririzanga namu gamba busiramu buno kati omuntu ekifo kyakulaga figa ye weyambaza obuntuntu tuli mugandula tufa bugumu simanyi bikoze bitya ekyo kimujja mu busiramu newankubadde abyambala which means afuuse munafuusi atulaga kungulu nti musiramu naye munda apinga obusiramu ekyo kimufuula munafuusi ate munafuusi tabera musiramu ekyo kimu kyokubiri osanga mukyala bawe Allah yamugondera sunna yakukuza ekirevu bakendeza mpalize nkamba obusajja obwo bulevu obwo bwantama ekyo kyokka kijja musajja oyo mu busiramu oba mukyala oyo mu busiramu kubanga ali mu kujeja ali mu kuvumirira ali mu yes ali mu kwetamwa system mbaka gye yajja nakyo ekyo kyokka kimujja mu busiramu nabekityo Muhammad Abdul Wahhab atugamba nti omuntu yenna man abghada shay'an omuntu yenna yetamwa omuntu yenna asungwalira ekintu kyonna mimma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbaka kye yajja nakyo walau amila bihi newankubadde agiteeka mu nkola fakad kafara Allah musimula mu basiramu kati madamu hawa tuyina ebintu bingi byetwetamwa muno mu busiramu kankwe ekyokulabirako bakyala bangi masha Allah basiramu balungi naye bebatuuka ku tteeka lya Allah erigamba nti omusajja alina obusobozi omusajja asobola kwenkanankana akkirizibwa okuwasa mukyala omulala agamba sika busiraamu okitegeera tteeka ly'obusiraamu alisuula bbali tteeka ly'obusiraamu aliwakana oli abagamba bite ekyo kyebakulembeza kyekino kyennyini Muhammad bin Abdul Wahhab kye yateekako wano okuwakanya ekintu kyonna mbaka kye yajja nakyo kubanga tukakasa bulungi nti amateeka ga Allah gonna agali mu Quran mbaka ye yajja nago yakkira ku ye najja natunyonnyola kino kitegeeza kino kitegeeza kino nabekityo abaddu ba Allah twegendereze tukuume obusiramu bwaffe Allah kyava tugamba mu sura eyitibwa Muhammad aya ya 9 nagamba yagamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhalika bi annahum yali ayogerako abantu abawakanya busiramu yali ayogerako abantu abawakana obubaka bwa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhalika bi annahum wange gwe mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekyo kiribe kiti ngenda kubabonereza ngenda bagoba mu busiramu kulwansonga nti karihu betamwa bavumirira bajeja ma anzala Allahu ebyo ibyasibwa okuva wa Allah joli fa ahbata a'maluhum nesinzira ku arushi yange nembasungulira nensaza mirimu gyabwe
kati olabanga ekintu kitono naye kinyiiza Allah kinyiiza Allah okusinzira ku arushi nabe kitwa abasiraamu bakubiriza ekintu kyonna kyolaba nti kya mu busiraamu naye nga mutima gwo tegunaba kutuuka ku kite oninga tukakichenjiri tokikubaako kifuuba kikuja mu busiraamu saba busabi Allah akusaasira oteeke mu nkola abagiteeka mu nkola tobavumirira tobajeja abantu nibakushobera oshanga ekintu kyamulema oba sunna oba nga kimulemedde ddala konka kandi oshanga aliyo najumirira baliyo bali kukita mu nkola wekimuremire ati oshoberwa ekyo kiba kikyamu kyetugenda kumaliriza nakyo okusinzira ku budde bwe waŋŋambye ensonga y'okutaano Muhammad bin Abdul Wahhab atugamba ensonga endala ejja omuntu mu busiraamu sakha agamba wano man istahza bishay'in min diini rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi kufur ebigambo ebyo bitegeeza ki sakha tugamba omuntu yenna ajeeja ekintu kyonna mu ddiini ya Allah oba mu kyonna mbaka kyeyajja nakyo oba mu ekintu kyonna abalongoofu kye bateeka mu nkola oba mu basahaba oba abaliyo olwaleero for example omuntu oyinza omusomesa ku ebikwatagana na jjana nafulumya ekigambo namwe mutuleke nawe ani yali eyingiddeko mu jjana ani yali nomugamba ekigambo ekintu kyokoze Allah batakusaasira nofiiramu embeera agenda kwokya omuliro nigamba ndeka kasita tugenda gibeera mu bangi yes statement ezo zijja nanini kyo mu busiraamu oba osanga omuntu agamba munne namusanga nga wayi budde bwaswala tugende tusaale mwe wasaala nnyo muyina kaki nga ndaba nkusinga ne kusinga abaana bo nga babagobye school fees nga bali wa kati statement ngezo sekhe kyategeeza wano kijja nani nicho mu busiraamu kati obujulizi buli ku nsonga eyo bisangibwa mu suratu tauba sura yitibwa suratu tauba aya yankaga mu 5 Allah yayogera kubanga ebyo tebitandise ku ffe abatusooka babyogerako Allah nabaanukula mu Qur'an mwalimu basahaba babiri nga balina mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbaka ayina we yali nga basahaba abano balina we bali ne batandika kwogerera ku mbaka sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be bano balala ngamba olaba abantu abo bebera bya kugenda kulwanira mkubo lya Allah okubo lya busiraamu batukubiriza tubereyo naye obalaba nga ebiseera bya debe balanga abakukuta bali bokana boka simanyi bikoze bitya kati okujejoko Allah nasa aya mu suratu tauba nagamba ati ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam embozi abenjiulide naye gendo bagambe ul abillahi Allah gwe mujeja wa ayatihi ne mateeka age gali mu Qur'an wa rasulihi ne mubakawe kuntum tastahzi'un be mujeja Allah oba mwejeja mbeji ila bechiri mu kukomekereza aya eno Allah yabagoba mu busiraamu kyere bagambye nsaziza mu busiraamu bwabwe oluvannyuma lw'okubeera nti babadde basiraamu batuufu ku lw'ekigambo okujeja Allah ne mateeka ge ne mbaka sallallahu alaihi wasallam okujerega okuvumirira okunyomerera ebyo byonna tebikirizwa mu mateeka g'obusiraamu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah maliriza ebigambo byange mbasaba abasiraamu batulaba ku TV ne batuuliza ku radio tusabe nnyo Allah atusaasire tukuume obusiraamu bwaffe ate tubeeremu abaddu abangwiriza nnyo okwenyenyeza Allah kyekituyisa al insan ebitonde oba abantu Allah yamanya nti tuli banafu ate tujja kuseereranga tugwe mu nsobi bw'okolanga nsobi yanguwa nnyo Allah wo mwenyenyeze ensobi ziri za mirundi ebiri mulimu ensobi eri wakati wange naawe nga sinaba kwenyenyeza Allah nteekeddwa kusooka okusaba gwe kisonyiwe sikusaba ekisonyiwo omusango ogwo gusigalawo Allah tayingira ku nsonga eri wakati w'omuddu ne muddu musooka kwesootinga nayoka nakkiriza kwenenyako naye ensobi eri wakati wo ne Allah kyo kyangu wenyenyeza Allah wo mugambe eti Allah wange naseeredde ng'omuntu naye nkusaba onsonyiwe bw'otansonyiwa ntuuse kuzikirira nga nabbi Nuhu bye yakola amataba
begatandika okujja nagamba mutabani we nti mutabani jangu ulinnya eryato mutabani namugamba taata ffe tuli bamulembe guno nja kulinnya kasozi kali amazzi tegagenda kuntuukako tate we namugamba teri kintu kigenda kusigala buli kimu kigenda kusaanwawo kati amazzi begamutuukako yes amazzi begamutuukako eyo Allah namulaga nti amusonyiwe era amusasi okay barakallahu fikum makireka tukatataza kenderaha nyabra wekamba myonkine chiwaiga on programu eja Hanas Gand Hawasali akana nyinemu Sheikh Yasin Abdul ni imam wa Masjid Hadija Haria omushwaire aha mu Rembo Rwanda twatuni tureba habintu ebiri kwita obusiramu atwaza kubendeza kurara kurungi wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر محمد رسول الله